Katugende ku nsonga y'akatale akasangibwa ku bitaala wali eri mu Ndeeba. Abasuubuzi nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Ssaalongo Kizito Godfrey beeraliikirivu olw'abatuuze okumansa kazambi buli kadde kye bagamba nti kiyinza okubaviirako endwadde enkambwe gamba nga kolera. Kati bano balabudde bakansala abayiseemu nti singa tebabakolera ebyo bye beetaaga bagenda kubanga babafuumuula okubafulumya ku bifo ebyo bye babaweereddemu obuwagizi. Oliwe yakasuse mu butuufu nkutte mu bukyafu. Abasuubuzi abakolera katale ko ku butaala akasangibwa mu Ndeeba mu ggombolola y'Erubaga mu Kampala beeraliikirivu olw'endwadde nga kolera eziva ku bukyafu eziyinza okubalumba akadde konna olw'abatuuze abayitiridde okumansamansa kazambi. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'akatale kano Godfrey Kizito Ssaalongo bagamba nti essuubi balina mu bakansala abapya be balonze abanaakiika ku lukiiko lwa Lord Mayor okubakolera ku kizibu kyabwe. Matovu ayagala bwa kansala naye tumugamba nti ssebo bw'otuukayo bw'otookola by'oyagala ekkubo twalizudde ffe tetukyamenyeka nammwe emyaka gibeegi nga ffe tukujjayo nga tukasuka walala paka lwe tulituuka ku mutuufu gwe tukola ki. N'abaagenzeyo tubagamba nti bwe mutaatukolere nga bannayuganda nga bannakampala nammwe tujja kubajjayo. Bagamba nti abakulembeze abakadde ababaddeko balemeddwa okukola ku kizibu ekibaluma ng'emyala, kasasiro ssaako n'okubazimbira akatale nga wano we basinzidde okwata olweyobeere ne bayingizayo abakulembeze abapya. Tubasaba mmwe abalondeddwa okufaayo nnyo okulondoola ezo ensonga ezimu kuzinyiga obutale naddala ng'akatale akawano ku butaala. Buli anaaba takoze byatusuubiza omulundi oguddako ajja kulaba ekinaava mba Uganda. Bo balaba nga ffe tuli basiru naye tuli bagezi. Era omulundi ogunaddako tetujja kubawa wabula bakole bye batusuubiza. Bagamba nti akatale kano kaali k'amaanyi nga beekwasa nti kaanafuwa mu myaka gya Jennifer Musi eyali nankulu w'ekibuga Kampala oluvannyuma lw'okukamenya nga baatuuka n'okuddukirako mu kkooti KCC ebayirire ekitaasoboka. Baatumenya KCC eneesingisibwa omusango ng'erina okutiyirira obuwumbi 22 era nga ffe abasuubuzi twasalawo ssente ezo batuguliremu ettaka tuzimbeko n'akatale zirina obusobozi. Kyamukisa mulungi nti ye yennyini yakomyewo era twagala tulabe emyaka gino 5 gyakoma ffe ng'abantu abali mu Ndeeba wano mu mbeera eno nga bwefaanana bw'ogiraba tugenda kuzzaako ki. Embeera embi abasuubuzi mu Kampala gye bawangaliramu batadde ku nninga abakulembeze abalondeddwa okubakolera nti singa tebabakolere nabo baakubajjayo olwo bateekeyo abali bagassa. Buli woolaba we balonze ng'omukadde tazzeeko omanya bumanya bye yasuubiza abantu ne baali bamusuubiramu tabikoze eki tabikoze. Bannayuganda ennaku zino bategeera era balaba tebakyalindirwa nnyo ti ngenda kubakolera kino nga tukikoze eki nga tukikoze. Obadde kansala obadde meeya omaze emyaka 5 naye era mu Ndeeba amazzi gakyajjula emyala ne gavuga we gayita. So nga byebintu ebibalonza titubalonze baba kansala bakole ebyo gobula myala kwega kuteekera abantu buyonjo mu bitundu byabwe. Tinjogera abapya mmwe abazze ku City Hall okuli ne Elias Lukwago aluddeko ebisanja byonna meya w'ekibuga mmwe balodi kansala nammwe mmwe musalawo ku KCCA. Byakyambadde Lawrence, Crossroad TV, Omunnyo.